Nesimye okuba nti oli ku TV emunyenye y'eggwanga era nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo abalwadde mbasaasidde nnyo abafiiriddwa Katonda abagumye n'abalina ebizibu eby'enjawulo kansabe temugenda kubanga mubivvuunuka. Olunaku olwaleero nate tukomyewo n'ekitulo kyaffe ekyokubiri ku pulogulaamu ya mukyala Nakibuuka mmere gwe nagulaga wiiki ewedde ng'ayagala okuba ng'afuna obwenkanya olw'ebbanga lye yakolera Sanyu Babies Home n'ebyo ebyamusuubizibwa okuba nti teyabifuna. Tukomyewo n'ekitulo kyaffe ekyokubiri gwajjukira wiiki ewedde twakoma nga atambuddeko mu kitongole kya Human Rights n'abanga alinako watuuse. Katwagala tulabe biki bye yazzaako era wa waakomedde okulaba nti kanziri aba Save a Soul bantaase. Tovaawo ngenda kuba nga nkomawo naye asobole okutumalirawo bulungi emboozi ye. Queen Mother Save a Soul. Ogwokubiri ekyanzija enviiri ku mutwe n'okunyiiga ennyo obwongo bwange ne bwongera okwonooneka baatugamba olwaddako tutuukewo essaawa 4 nnyingira mu geeti wali bwenti nankyavuga emmotoka afuluma kati neneebuuza ate okumanya yanjooga nnyo n'asiba emmotoka nkulinde nkutwaleko namugamba gwe wandeese n'asimbula n'agenda kwe nagamba obanga mwatuyise essaawa 4 ate lwaki oli nsanga ye afuluma ate nze nnyingira ngate nze nyingira ngate mwagambye essaawa 4 ekinsigala mu bwongo sijja kulimba ne Human Rights bye baayogera siina ebintu nabikwatanga mu mutwe naye bye baayogera okukola olunaku siina kye nakwata era natuula oba ono aliyo kati yaliwo oba yali oli omugenzi anti nze sooka nali ngamba ayita balooya nga nze simanyi nti oba bakamisona simanyi oba biki oba yeyafa waliwo yeyafa oba gwe nasangayo oba ono aliwo kati oba ye mwami Sewanyana oba yaliyo simanyi kati nga banyinyonyolaawo nti abali wano bonna boolaba bano bonna balooya bajja kutambuza ensonga zo obwongo bwange nga bwakyankalanye ne mbasiibula ne mbaviira mbandika waliwo omwami gwe baateranga okutuma atuleetera empapula nankubira essimu oli luddawa tukuyita kakati ojja genda eri twavuddeyo kati tuli Ntinda twate ekubo tugende Ntinda twagendayo emirundi tebakuyita buli kiseera nti oba buli mwezi waliwo baamala emyaka 3 waliwo pulezidenti Mbo yalwawo okulonda bakamishona bye nali simanyi ne bangamba pulezidenti yaluddewo okulonda kamishona twaweza emyaka 3 nga tewali oba ngendayo oba kintu kyonna nga sirina kyemmanyi nga bo be bakuba essimu ne batuma oyo omwami n'andika ebbaluwa ne mugenda n'ogenda n'abajulizi ne tugenda Ntinda kati lumu mba tuli Ntinda nvaayo nali ngenda mu short call naye nga nvaayo bwenti waliwo omwami naye yali gyava ajja kyava ngamba naye nkulaba otambula naye ng'omukyala mulaba nnyo yeetala wano omusajja bwe yangamba ekintu kyo nawulira nga obwongo bamuzzeemu ekikuka mu mutwe bwe yangamba najjukira Nsambya ne ngamba kwe kuba nti nze nali nnyingira nga ye afuluma balabika ndoza bo baali baabiraba dda kuba kati nga bamanyi era siina sente nazijawa gwe omwavu osigala oli mwavu katikambuuze okukolera omuntu edduuka libaali bagambye edduuka obuduuka kuba batugambye nonye edduuka bakutekeremu firiji n'ebyokunywa kyebaali bagambye ku maanyi gemmanyi ne ku Nsambya ne bali badde bakutte bazadde emyaka gye wali omazeemu ddala omukyala ono edduuka sizo zibadde siba n'okumalawo miliyoni 3 oba 5 banga bali bagenda gula edduuka basasule edduuka yangamba basasule edduuka bagule firiji mazzi bateekemu ne soda ebyo byokka tebyo miliyoni 2 ye yali entandikwa yaabyo kale tugambe emifiriji abadde twala ssente nnyingi baduka tugambye bagamba deep freezer enebe y'essente nnyingi ku myaka egyo n'akasiimo omukyalo no gabadde akoledde Sanyu Babies Home ezo ssente ne bali badde nga tezivudde mu management bali badde tugambye bugambi nti kale abakozi bannaffe oba administrator nga yabadde nagamba tugenda musiibula naye ng'abastaafu tukoze tutya nabange kitali badde kitono nnyo I don't know maaso ne programu yaffe ya Save a Soul kikutabudde obwongo nange ndaba ekiwuka nga kinyingira mu kaseera ako bakugambye omukyala yeetala nnyo tava wano atambula nnyo nze najjukira Kyensambya ne ngamba katugume ne tubeerawo kati awo ne tuvaawo ne wayita emyezi kubanga Human Rights eyo okuva 2009 kakuga 2009 paka 2019 nga ngitambulamu okitobba kwe twakoma era ezo empapula weeziri zirowooba ziri kuno eno yasooka okuwa ate nezo yanyamba yazimpa bumpi kubanga
nali simanyi bazimba nyamba buyambi n'okuzimba kubanga n'ebyasooka ne statement gye nakola baali baabikyusa 2015 eno nga 8 June 2009 wakati gwenda kwesanga ng'omuntu yali ayagala essente z'edduuka wa miliyoni 2 oba 3-5 kati obudde n'amaanyi naye byonna byataddemu nga kigenda kubanga kiyingiddemuko ate akasente akasinga obujji kuba naye obudde kuno kuba kumalira muntu obudde ennewe byonna omunnamateeka yagenda okubanga atongolo tutangazaamu era omukyala njyamu kuwasa looya waffe tulabe engeri gyagenda okubanga amuyambamu alabe nti afuna obwenkanya. Kati ogambye akuma kugendayo mu human rights ku 2019 mwezi gwa tuyingira covid tuli mu covid tuyingidde covid 2020 yali covid kati bwe tuyingira covid olwo entinda tuvuddeyo olwo bansindika nti kati ntandike bampa ebbaluwa tutandike nga genda naggulu enaggulu wali kati yebateekawo dikoota ya human rights eri opposite ne poliisi enkulu poliisi ya Uganda enkulu ey'enaggulu bali opposite awo nagendawo gyali era nawo emirundi 2 kati ate omulundi ogwasooka yali omukulu yali mulala tugenda okuddayo nga kati oba ono omukyala erinnya lya nti nyinza odyogera obubi erinnya aliyo kati simanyi oba ye yaliyo luli oba yaliyo kati omukyala naye nga ngamba tuddemu tukole ekituggulewo fayiro kati kyenivuddemu wali okuva entinda omulundi wali omulundi gwe baatuyita okutuukawo nga fayiro bagisazaamu kati fayiro mu kugisazaamu ndowooza yali ku fayiro eri eyali afudde kubanga bagamba waliwo eyafa newaddawo omuntu omulala kati ntuukawo ono muwaayo kakaadi ako akakaadi ka fayiro bagireeta nga fayiro agindaga nga maama fayiro yo nga bagisazaamu ne mugamba ate bagisazaamu ntya nga nze nnyini kwaba musango tebakoze eki tebaŋŋambye nagamba fayiro yino bakoze eki bagisazizaamu nanga mpozi tuggulawo fayiro ndala musajja wattu nga tutandika kola state kati agenda mugamba naye fayiro eyo agenda n'okusoma ebintu byasoma nga bagamba mbu bansasula ne mugamba bansasula dinasayininga wanti bansasudde singa bansasula ate nandize nga nzoŋŋana asoma ku bintu ebirimu mu fayiro nga ne fayiro statement ze nakola bimu babikyusa dda kubanga jjukira tewali tebampaako kopi nti bampadde fayiro ya kopi gye nakola statement okusooka nga n'ebintu bimu babikyusa dda omwami nga tuddamu kola statement ndala katumala okugikola luutu eyo yaddako bwe bansindikirawa entinda kati nga baŋŋamba waki neemuluganyiza nti fayiro bakoze eki bagigadde nga tebaŋŋambye nti wandiika ebbaluwa nga bampandika waliwo omukyala yanyamba nga mpandiikira eyo ebbaluwa nga nange necomplaininga lwaki basazaamu ebbaluwa nze yatwalayo omusango nga tebaŋŋambye omukyala nga mpandiikira eyo ebbaluwa nti mpeeyo ebbaluwa ey'okwemulugunya kwange baganga mpulira obwongo bwange bwonna babukyankalanya buli kaseera wooya obwongo bwonna ekiwuka mpulira kitambula kunenya ku mutwe nga mpulira sibitegeera kati bwe tubeera n'omukyala oyo aliyo nga ngamba nti ojja kudda wano tukole statement manya tuddemu tugulewo fayiro endala naye ojja kutujja bonooba okomawo wano okomawo n'omujulizi owokubiri olwo nagenera mujulizi omu omujulizi omu abeera Mityana ate mufumbo tosobola kutambuza muntu kati bonna bali mu myaka gyo bakuze tosobola kutambuza muka musajja bukaseera n'omutambuza nti ate jangu bwe biti omulala mwami ali buddo omwami w'obuddo oyo nja kubawa ennamba ye y'essimu oyo omujulizi mwogereko naye neetaaga naye mwogereko naye kuba alina ensonga ate naye zajja okubannyonnyola kati nga kati covid bwe yajjira mu 2020 naye ne ŋŋamba naye kansirike ndabe bisopu ate agenda okutuulako kubanga ebyaluwalira sikyalina ssuubi gyali kantuule ninde bisopu omupya anaatuula ye bisopu bbanja eyatudde sitambudde na kalenda naye emirundi gye mbadde ntambula nga ngendayo nga mpandika kalenda bisopu not seen mbirina kalenda kati natambula emirundi kuva mu June nasooka neninda Mataazi neggwa Uganda Mataazi neggwa nentandikira awo mwezi kubanga olina mulaba lunaku ba Lwakubiri buli wiiki abeera mu ofiisi lunaku Lwakubiri kati bisopu bbanja oyo nga simulaba kati omulundi omu abeera kusooka nti yagenze bweru waliwo abafudde agenda basabira agenze mu busumba gindi agenze kuweereza gindi bisopu taliiwo nga yembeera mwe tutambulira ne bisopu oyo kati olunaku lwe nali nina okumulaba kuba natuuka ekiseera ne mbagamba era mpandiika akapapula akalala nimanga toddamu kuwandiika sekuritale we toddamu kuwandiika obupapula bwo bungi ku desike ye saddamu kati olunaku lwe namulaba nandibadde mulaba bwe bajja babusoma era kange ke kaali kungulu abantu babeera bangi nga bansoma
kati abantu okuba nti bangi agaba mu department kati nze nali w'abaana waliwo akola ku nsonga z'abaana waliwo akola ku z'amasomero waliwo akola ku z'ebirala nsonyiweko kati omukyalo oyo gwe bampa bamuyita maama Kaweesa omwami we Kanoni Kaweesa naye omukyala gwe yampa atufuna emmeeza awo tutuukira mmeeza nnene bulungi nga nyanjala ebintu ebyo nga bwobira ate kati wano tubigasse naye wali nabyanjala buli kimu nga kiri kyokka omukyala n'abiraba n'ebifaananyi byonna ne mugamba nti naye wali owuliddeko nga ngenzeeko nze abantu bangamba ngende mu mawulire naye saayagala kuswaza kyaki nze ndi mukyala mukristaayo era ebifaananyi obirabye mu gomesa ezo mukyala mukristaayo saayagala kuswaza kyaki naye embeera enyigiriza bw'onyigiriza nnyo ennyini oluvaamu oleeta omusaayi kati omukyala ngamba sibirabangako mu mawulire biki kati nga tandika okubira omukyala namukubiranga olumu nga takwata olumu Bishop sinnamulaba nga nziramu bw'atyo kati mu guno omwezi gw'omwenda gwe tumazeeko bwe namukubira omukyala yaŋŋamba Bishop sinnamulaba naye kirala abeera n'abantu bangi ate taliiyo abeera n'abantu bangi kati neebuuza bw'otuma omuntu nti genda onkolere kino oba oŋŋambira omuntu ekintu gundi tovaayo todda kumugamba nti gye wantumye kiri bwe kiti ne bwe kiti ne ŋŋamba kati kansituke ntandika okwenoonyeza abanannyamba yensonga lwaki oli wano ku programu ya Service waliwo obukadde n'obukadde bungi wala tebuno bw'owatadde eno kwasaagala nabwo bwa ssanyu bwali bwa ssanyu kuliko emyaka kuliko 27 ne 29 eno ya kyalo eri gye mubeera gye nali kutadde muno tobunoonya eyo ya kyalo kati y'entambula yange eyo bwetyo bweyimiridde ate kino ekitabo ekyo ekitabo kwe nfunira eddagala emulago kati towerabira eddaati z'okuddayo mu ddwaliro muneesagala bwonga obukutabuke tesisobola zino wano zez'okuddayo ezo tenna ogamba tondaze gundi yaddagala anti yeddagala lyenona lyomira wano wagendayo nga 12 ogw'omusanvu 2024 wamusanvu kyagala no likyaliwo oli nzirayo wano oddayo wano nga 10 January 2025 ekisooka sooka okwebaza okuba omukyala omukuumi asobola okutegeka ebintu bye byonna kuba ono omukyala buli kyayogeddeko akirina ebbaluwa gyasooka okusaba mu 1990 gyasooka okuwandika mu 1990 ng'asaba omulimu mu Sanyu Babies Home agirina liivu zonna zazaafuna agenda zalina kubeera liivu 15 empapula liivu 13 zonna azirina emisaala gyadde nga bamusasula agirina abantu bonna byali akozeeko na buli kimu akirina mu bufunze tolinawo omugambira nti tabeerangako omukozi wa Sanyu Babies Home akakwakulizo ke baali beekwasizza ntalina contract nabo tebaagimuwa tekimugana tekimujjako kuba nti yali mukozi wa Sanyu Babies Home kuba okubanga muwala muto ebifaananyi byonna abirina ebifaananyi bye bamukubiddeko akoze emyaka 18 kitegeeza obulamu bwe bwonna obwokukola bwe wantu wabadde amanyidde munnange gwe yakajja ku programu yaffe olunaku olwali tukyasiza mukyala mmire ng'omukyalo ono abadde yali akola mu Sanyu Babies Home n'avaayo muvaayo bamusibula mu nsibulo etaali nnungi naye nga bamusuubiza nti bagenda mukolera bizinensi etaali nnene nnyo nze n'okusooka bwe yaŋŋambye nti bamugambye genda onoonye ekifo nabadde mmanyi bamugambye agende anoonye na kifo kya ttaka nti bagenda kumusiima na ttaka naye naŋŋamba bamugamba agende anoonye edduuka bamutekeremu firiigi amazzi ne sooda atandike okuba nga yeekozesa ng'ensonga gye bamuviirako oba okumugoba talina bbaluwa nti naye baagimuwandiikira ate nga ye yawandiika ng'asaba omulimu ogwo ate mu kumugoba tebamugamba nsonga yamugobya wabula ebyali mu bigambo nga bayogedde mu board meeting nti akolola n'awandula mu busuuka bw'abaana abaffe kasooka embuuze omuntu yenna bw'alwala ku mulimu takkirizibwa kukola oba amateeka gano abantu babeera bafuna emirimu balina bye bagawandiika nti munnange owekirwadde wekiti tokola wano bw'okifuna designinga nga bukyali oba gwe olina obulemu ku mubiri tokkirizibwa kujja wano so ebitongole biba n'amateeka gaabyo
mbadde nsaba omuntu waba ayingira ekitongole kyo oba awantu okukolera oberenga owandiika bino bantu bange njogera ebintu bino naye nga njagala naawe obeereeyo nga onotinga down obanga ofunamu kyokwatamu kyoyiga gwe omukozi gwe bakozesa oba ayina abaana bo nga balina gye bakola balina okuba nga bakuuma ebintu byabwe tomanya tekirijja mu maaso kabeere mukozi waawaka for example nze nina omukozi akolera just ku dduuka n'omuntu wajja muwandiikire toze olunaku tunebwe luti amanya go gwe gundi maama ntatawo bebaani tumanyi omuntu ayinza okufuna obuzibu ng'aliwo baganda bange essimu zaabwe ze zino zize wano ngenda kozi bweziti ngenda kuwanga ssente bwezi era buli mwezi kakibe ekitabo waliwo abalina tojja muwanga receipts buli mwezi gw'omusasudde abeere nga alina waasayininga nti ssente zino nzifunye omuntu asobola okutuuka n'akwekwe n'agamba nze kasokedde nga nzija wano omwaka mulamba oyo omukyala tansasula okitegedde so ebintu ebimu tubeere nga tubiteeka mu bulamu obwa bulijjo omanyi nti omuntu wanneefuulira nina nange ekola ki nina nange wensobola okuba nga mukwasiza so kyonna ekiri mu kino omukyalo ono anoonya bwenkanya muli oyagala bakuwe singa bagambye nti oyagala bakuyiririre oyagala bakolere ki njagala bampe ssente mbeeko nange kyentandikawo okukola tambuze obulamu bwange bugende mu maaso tofuddeeyo ssente mmeka basaba nagamba tebatukuyisa munnaye tugenda kukolerako ssente bweziti oba katukole edduuka lyetweyama tukolere ekyo kibeere nga kiwedde tofuddeeyo tubatona mugugu gwobatisse edduuka ku biseera biri we baaliŋŋambira nali ndyetaaga naye emyaka giyiseewo kati buli kimu kyatuuka wala toyinza kati kugamba muno nti ogenda kumuwa dduuka nga luli wali saawa eri we bakiŋŋambira kwegyo emyaka byali bisobola okukola naye kati uganda weetuuse kiba tekikyasoboka anti kati bayinza okuba yesinga luli twali tubalidde bakalenga ku million tugambe zaali 5 kati gasobola okugamba kati yanga uganda weekuze of course kati wabanga rent yalinga wa mitwalo 2 kati ajja kubanga atuuse nekkakadde kusinziira ku myaka so ne bagamba aya edduuka ffe tukyali ku kyadduuka tulitaddewo naye nga edduuka eringa twala mu millions nga 2 oba 3 bwe ziba miliyoni 3 ziba zimmala nsobola okufaako kyenkola byonna tujja kubanga tubitegedde nga tutudde ku mmeeza nabo kuba tugenda kufuna abantu Sanyu Babies Home tugenda kwogeramuko ne looya waffe tulabe engeri tugenda okubanga tubakwasaganyaamu tutuule ku ttebo okuba kino ekintu si kinene nnyo ate abaami bakatule ki abakristaayo mwe bali abalina ssente ayinza okubanga ali omukristaayo ali eyo alabye n'agamba kati omukyalo bamubonyezaabonyeza kimazima ddala bwe nkwata ssente zino zayagala oba nenkijjamu ku lw'eddiini yaffe kisobola okubanga kiyamba notalema ate genda nnyo mu biwanvu olw'obulungi bwa kyaki yaffe olw'obulungi bw'abamaama abo abalera abaana abo kuba abaliyo balaba nga munnaabwe ayisiddwa mu ngeera bweti omutima ate nabwo guyinza obagamba ekitegeeza waneeno tosobola kuvaawo bulungi so emitima giyinza obbennyikira olw'okuba balaba bakaawo kadda nga bayisiddwa mu mbeera etali nnungi nsuubira tugenda kukwata ensonga eno mpola mpola tugenda abantu ba Sanyu Babies Home tulabe nti nno omukyala mmere afuna obwenkanya kituufu nga bw'ayogedde nti yayagala sooka kireeta mu mawulire nabagamba buli muntu ajja ku mawulire abaazo nga kisusse kegamba nga alaba ebintu tebikyagatta ng'era wagambye nti kati ono omukyala aliyo administrator mu human rights buli kaseera amusookayo kati alaba nga talina waasi asobola kuddukira ate nga yetayagala kgenda sente zigenda mu balooya taziina zigenda mu amateeka taziina ne bwe yali badde ng'ayina obulumi alaba nga alinga ataafunye babwenkanya Queen Mother, save a soul. Salawo n'agamba akangende save a soul ennyambeko era nkusuubiza tugenda kubanga tumuyambako abeere ng'afuna obwenkanya. Alo yaffe nga tunaatera okuseebula. Yongera okuba omulanga ku bantu b'oyagala bawulire eddoboozi lyo wabo oba bishopu boyogeddeko kuba ebifaananyi bingi nnyo muno by'olina ng'oli ne babishopu ng'oli ne baani n'abo be baalerera abaana nga bw'agambye be baalerera abadoputinga abaana abo babatwala kuba mumanyi omukyalo ono musobola okuba ne mugatta eddoboozi
ne mugamba olw'omukyalo ono ku bulungi bwe yakolera abaana baffe be tulina bye yakoze obulungi katumwegattako tufune eddoboozi tulabe ng'afuna obwenkanya. Nsaba kutandikira nga nsokera ku mukulembeze wa ggwanga abeera ku TV n'alaba ensonga zino n'ayamba abantu. Pulezidenti amateeka gayisibwa paalamenti, Pulezidenti nsaba nnyambibwe. Nenkubira omulanga sipiika wa paalamenti Anita Amongo Naalongo n'ababaka ba paalamenti mwenna mwe mwayisa etteeka lya 95 teri kugoba muntu kubanga yalwadde oba alwadde kawuka. Nenkubira omulanga Maama Nabbanja, nkulaba ng'oyamba abantu, nsaba Maama Nabbanja onyambe. Nenkubira omulanga Ssaabalabizi Dr. Kazimba Mugalu. Nenkubira omulanga Minisita Balamu, nkulaba ng'oyamba abantu, nsaba kunnyamba. Nenkubira omulanga Pulezidenti w'abalooya eyakalayira, erinnya ndyerabiddemu, nzukize erinnya lye, omukulu Ssemakadde. Nsaba onnyambe, nakulabye ng'olayira n'ogamba nti ogenda kulwanirira obwenkanya. Nsaba mukulu Ssemakadde Pulezidenti w'abalooya ensonga eno ogitunulemu, ne balooya mwenna abayamba kuba nze sirina ssente naye ng'ebiwandiiko byonna mbirina. Nsaba obuyambi bwammwe, neeyanziza neeyanzeeke. Omulabi waffe omulungi owa program Save a Soul taasa omwoyo neeyanziza obudde bw'otuwadde era nga bwakowodde okuviira ddala ku pulezidenti w'eggwanga lino kuba kituufu muntu wa ddembe, akwasa ddembe ate ayagala nnyo amazima. Kyemuva mulaba ng'abantu bonna abali b'enguzi abataddeko omukono ogw'ekyuma, omuntu yenna anyigiriza omuntu oba alya ssente y'omuyi w'omusolo, pulezidenti waffe akirwanyisizza nnyo. Bazze bonna bamenye amannya, mbasaba tubeere nga tutuusa eddoboozi oba awulidde akituuse ku mulala tulabe nga omukyalo ono afuna obwenkanya. Emyaka gye gigenderedde naye ate nga yayingirayo mu Sanyu Babies Home nga muwala muto ddala, myaka 21 wembaserabidde, myaka 21 naye naaba nga akozeeyo emyaka gye 18. Myaka 18 oli mu kifo kimu ate n'ovaayo mu nvaayo etali nnungi ne bakugoba mu ngoba etali nnungi, bwe bwenkanya bwanoonya. At least abeeko akalimu akalala kakola bamuwe ekyo kye baamusuubiza. However bwe baamusuubiriza byali bisoboka, ssente zaali ntonotono naye kati ebintu bigenze birinnya. Bamusuubiza dduuka namuteekeramu kintu kyakola naye bava ne bagamba nti edduuka liirino oba akasente kaakano afunemu kyakola kyaba yeetaaga. Omulimu gwe gwe yafunira obulwadde, omulimu gwe yafuna na chance ezaala mwana olw'ensonga nti wali mu kyaki nga olimanya amateeka agafugayo olwali nabakola ku radio tokkirizibwa kubanga toli mufumbo. Tokkirizibwa kubanga oli mufumbo obanga okola mu bifo ng'ebyo n'obanga ozaala, olina okuzaala ng'oli mufumbo. Teyafuna chance yafuna mwami afumbirwe, ye ate yandimufunye atya ng'abeera mu baana abasiibamu abasulamu. Loza mundaba abaana abasiibamu abasulamu, emyaka 18 ng'ali mu Sanyu Babies Home. Kye yafunayo bwali bulwadde nakugobwa mu mbeera gy'ataasiima. Ntuusa okusaba kwange eri abalabirizi, abakadde b'ekkanisa, abakwatibwako ensonga ya Sanyu Babies Home bayite omukyalo ono tulabe nti afuna obwenkanya, abeere mu bulamu obw'obukadde nga yeeyagadde. Nziramu bannaffe abaali balereddeko ku baana mu Sanyu Babies Home, bannaffe abaali badoptize ku baana mu Sanyu Babies Home, nsuubira mukyala Nakibuuka Miri mumumanyi. Eddoboozi nsaba litambule tulabe nti afuna obwenkanya. Queen Mother, Save a Soul. Abalabi bange abalungi aba puroguramu ya Save a Soul taasa omwoyo, nate wiiki eno nga nagambye tukola n'ekitundu kyaffe era ekyokubiri ku mboozi ya mukyala Miri Nakibuuka. Omukyala yakola mu Sanyu Babies Home emyaka 18 n'avaayo nga
tali semumativu era nga noonya bwenkanya wabula ngenda sooka mukubireko kuba waliwo ennamba y'omuntu gyaŋŋamba okumpa gikubyeko nga teriiko njagala kulaba oba alina ennamba endala gy'asobola okumpa ngezeeko okumukubira nga bwe ntwala mu maaso puroguramu eno tulabe engeri tugenda okuba nga tumuyambamu kasooke mala omufuna then ndabe engeri gye nfunamu ennamba yeneeyo n'omukyala where is it kale katukube gyewaleko omukyala mmere wasuze otya Ngasizeyo bulungi mama wasizeyo otya? suze bulungi byokwasaganyaako engalo Mpola mpola mbikwatirira mpola mpola. katusabe ku mulundi guli twali twayogerako naawe n'oŋŋamba nti waliwo ebisigalidde n'ennamba z'essimu ze wampaako ey'omwami Ye maama. ngenda kubanga mufuna epuroguramu yampanvuwako ne ngikolamu ebitundu 2 kati nyagadde nkuwa akakisa omaleyo kyewali oyagala okuba nga okyogedde ate nga kadde kali katuweddeko. Ye maama. Ye mami. Kati ekirala kyesaayogera luli kye nali neerabira omukyala bw'amala okungoba oyo Wabula Nanca bakozi bannange ekyabakwatako era tulina eyo garden city yali ekyaliwo aba garden city baatuwanga ebyokulya nga tubinonayo buli ssaawa 9 nga tugenda ne tunonayo ebintu mwalingamu ebibala fruits byonna bwe bityo greens nga tubijjayo kati bw'amala okungoba bannange bankubira essimu babaŋŋamba mmere jangu tugende ffenna mu garden city ofunengayo ekyokulya nange kye nakolanga natambulanga nenzija emmotoka nga ngirinda wano wabweru wa geeti nga wenyira emmotoka ne tugenda agenda omulundi ogwasooka ne tugenda omulundi ogwokubiri kati omulundi ogwokusatu kirabika waliwo eyandabanga nga ninnya emmotoka eyo omukyala oyo Nanca yaŋŋamba naagala kuddamu kulaba nga ogendera ku eyo emmotoka kati kirabika ekigendererwa kye yali ayagala mbulwa ekyokulya alabe endowooza nga nfa ate Katonda ye yatonda nga akyankuuma akyanjagala ate nga wendi era saddamu kugenda ku mmotoka nembivaako naye ng'omukyalo oyo teyampisa bulungi ate yagenda okujaga teyamanya na kumanya garden city baava ku kyomukulu waayo bamaneja yava ku kyokutugamba nga tugende tujjeyo ebyokuliisa abaana naye omukyala bwatyo bwe yangoba ku mmotoka saddamu kugirinnya n'embeera ewaka ne ntandika okubonaabona n'ensi kabuuza ennamba ya mukyala Nanca ogirinako kyendya nja kuba nfa ate Katonda nga tannatuusa yantegekera sinnabimaliriza olina ku nnamba ya mukyala Nanca twogereko naye ennamba ya mukyala Nanca sigirina onoosobola okusala ku magezi osobola ogifuna olowooza kandabe oyo mwami Kibuuka oba yennyini ayinza okuba nga agirina kuba yalina sitoolezo ennyingi ayinza okuba mukyala mwami Kibuuka oyo ng'agirina kale ngenda noonya ku mwami Kibuuka bw'onoyogera ne mwami Kibuuka ajja kuba akuba ennamba eyo kale kyewo kyokka ky'obadde weerabidde mukwano tewali byebyo bye nali neerabidde okwogerako ebya garden city kale kanoonye ku mwami Kibuuka mama neyanziganya kale nnyo kaseera kano kanoonye ku mwami Kibuuka tulabe kyatubuulira ku nsonga eno halo suze otya omwami Kibuuka amannya gange nze Maisharam Queen Mother tamanya gange yenze Maisharam Queen Mother nga nkola ne UBC Star TV mu kitongole yesebo nga nkola na programu ya Save a Soul taasa omwoyo
Yes, Save Soul. Nafunako omukyala bamuyita mukyala Nakibuuka Mmire. Yali akola mu Sanyu Babies Home. Nambuliramu ku nsonga ze. Engeri Sanyu Babies Home gye yamuyisaamu ng'era abadde anoonya kufuna bwenkanya. Kati ne mubuuza muntu kyamanyi ku nsonga zino gw'osobola okwogerako ko naye. Lyoke ndabe nange engeri gye ntandikamu okuyamba. Nampa ennamba yo. Ebintu bino biri bitamu Mwami Kibuuka. Kuba tuli ready omuyamba ne tusobola sooka awulirizayo yekka. Ebintu bino obadde ku mukutu asinnaba wangi nti sinnaba kaakati ebintu bino nze natandika okukola mu Sanyu Babies Home. Mwami Kibuuka oli tofaayo otunaba nga tukulikodinze. Hello? Titofaayo otunaba nga tukulikodinze. Kale so. Nasangayo mukyala Nakibuuka Mmire. Naye nga Sanyu etambula bulungi. Naye olunaku lumu twawuliranga ebbali etwayitanga agamba abo batunda abaana naye nga tetuli bakozi ba Sanyu Babies Home. Nga bagamba mwe mutunda abaana? Nga twayitanga mu makubo. Agamba ekitongole ekyo kitunda abaana naye nga tetukola mu Sanyu Babies Home naye nga tetukiwulirangako nti batunda abaana. Kati olunaku lumu waliwo omukyala omu yali alongosa woofiisi bamuyita Oliver Dashemera. Kati n'akijja n'atuleetera akapapula nga kirabika nti waliwo eyali agezaako okugira mu kompyuta ekavaamu ne kagwa. Kati ng'akapapula kalaga nti abaana waliwo Lebanon agenda okubatwala. Yonna ndala. Hello? Nkuwulira ssebo. Kaakati tuba tukyali awo naffe twalifuna ne tutandika okubeera nga tutandika okubuulira abakozi abaali nankaliza abaana ne baleeta bakola ki babatwala. Badde nti Sanyu abaana babatwala mu mateeka. Kimanyikiddwa nti abaana abo omuntu aba abaagala ajja n'amusala mu mateeka. Byalinga mu mateeka naye abamu baabatwalanga mu makubo amakyamu. Akati olunaku lumu waliwo famire emu yaleeta omwana nga maama w'omwana agudde eddalu. Bamugamba bamukumireko awo mu Sanyu Babies Home. Maama w'omwana wanaawona nga omwana bajja nga bamupiikinga. Kati famire egenda okukomaho ng'omwana taliimu mu hoomu. Naye ng'ate omwana oyo naffe twali tumulaba. Ng'era mwali nga ne ripooti ye tugimanyi. Owulira. Kaakati omwana n'abula mu kitongole. Kati nze ne neegatta ku famire tusobole okunoonya omwana oyo. Omukulu n'ampita mukyala Babula Nanja n'aŋŋamba olina ebintu by'otaddemu nnyindo naye bigenda kuleeta omutawaana. Famire gireke kubanga oli mukozi wano tukusasula. Bw'atyo yaŋŋamba. Ne mugamba maama ekitongole kino kiriwo okukuuma baana. Nakuba abaana kubeera seefu. Omwana w'abandi alirizzawa. Bandi awo abakozi abaaliwo ne babatiisatiisa baliko jjajja Erivaniya ne jjajja Eribasoni Babirye munnange nange ne bampita bali abakulu ne babawandiikisa ebbaluwa nti babawummuzza naffe ne batugoba n'abo bonna bonna abaamanya nti batuli kumpi oba emikwano bonna ne bagenda nga babafulumya. Naye ng'ensonga zonna zimanyi bulungi nti zaabako oyo omwana eyabula mu kitongole ekya Sanyu Babies Home. Kaakati linnako Mwami Kibuuka. Gwe be baasooka okugoba nga tebannagoba mukyala Mmire. Oba babagoba mu ppulu baleeta. Ebyo byonna byagenda okubaawo. Halo? Mpulira ssebo. Ebyo byonna byagenda okubaawo. Ndowooza nga bonna batandise okugenda nga babeekengera.
bajjamu abakadde baawo ab'edda gwali omazeemu ebbanga ki olw'ensonga nti abakadde batumanyi bwino gwali omazeemu emyaka emeka nze namalamu mu kitongole mu myaka ntuza 11 kubanga natandika mu 2000 nangoba oyo mukyala gundi nangoba mu 2029 mwenda nga gwako 10 awo gye emyaka 10 nanfulumya mwenda nze nali mugezi kubanga nalina rikoda nenyina mu ofisi nemugamba gemutwafu obumanyi abaana bajja wano bakuume obulamu ate mmwe ne mubakukusa mugenda musobola okugenda nga mubatunda mutunda abaana nalikodi ngezi era likodi zina ennamba ya mukyala Nakibuuka ennamba ya mukyala ni oyo oyabagoba Babula Nancha ogirinako ennamba ya Babula Nancha ngirina naye simanyi oba yakyusa oba takyusanga kale we tunaavaako wano ngenda kukubira ogimpeeko ansa kati alo mpule ya ssebo yakunoonya bunoonya nja kuwa akadde ojja kuginonyeza oba enkya obadde naye nga kyalibadde kirungi kale naye kabina nnyo ku ssimu kuno tugende essimu ze tezibeera ssebulu asisobola tojja gimpeera ku ssimu sobola gisoma ne bagiwulira kaakati nemuwa omwana nemubulira kubanga waliwo abazungu abampanga sente nagenda ngaayogera abazungu ne baba nga bakyasula kumpa sente wadde okyaŋŋamba nti we wamulaga recording tebadde oba recording kati gwe ne bakusasula bulungi ne bakuta nze tebansasula mukyala Babula yangobisa mumwa tiyakisasula bonna bonna abasinga gye babasasula n'abakadde abalimu abamala emyaka abakola mu 7 babawaayo miliyoni oba yabyemu kitundu kubanga bo baali bamazeemu ebbanga kati fe abaali bakadde ekitongole ekyo ku nninga owulire nga tugezaako okunoonya abaana bali liddawa naye nga tetwagenda okuzula nga kitegeeza nti abaana bali babatwala dda okiwulire bali batwalatwala dda abaana alo mpulira ssebo ennyabo kati ono gwe tewawaaba kwa mukyala Nancha ye yaŋŋambye yagezaako genda mu human rights ote ono omukyala Nancha ngono Nakibuuka yagenda mu human rights yekubira omulanga naye yagenda okulaba nga omukyala aba amusookayo amusookayo nze nno saawaaba olw'ensonga nti nze nayagala nkwate bwino oyo nsooke mmala omumukweka nina bwino mungi nnyo era awamu abantu bawala bwe namuteeka nayagala nsooke mmala okunoonyereza ddala ekituufu ddala kituufu abaana babatwala wa naye omwo mwalingamu ebulandi naye vanyuma ennyo twagenda okuwulira nga ate bamutadde mu mpapula z'amawulire yajjanga ng'ayambadde ekkola y'abalibulandi naye ng'ate tugenda okumulaba nga bamutadde mu mawulire bamuyita John Nandala nga bagamba John Nandala child trafficker mu mawulire gabukedde child trafficker kyokka nga baadiiringanga n'oyo omukyala Nancha Babula era yajjanga mu hoomu omwo owulira era yamuwanikiranga n'amabaluwa waliwo omwami omu eyakwalagana n'oyo Oliver Bashamira gwe eyafa tetwategeera Bashamira yafaaki naye tuwulira mubavu gutwa ate abalala bagamba bwe yali mulwadde nga naye okufa kutiri yategeera yali asiimula woofiisi oyo yabbayo ebwire oyo tutandika okutegeera nti abaana babula mu hoomu bwino oyo yenalina tumulina olina akapapula kawayogeddeko simanyi nga kagwa awo ate noyogera ekyasa kitegedde bulungi ebyo byebatengeza kukunyonyola nti yaleeta bwino gwe yajja mu woofiisi simanyi oba yamufuna atya n'abikwata n'abituwa n'agamba naye mulabe abaana batungibwa ate luvannyuma ennyo wayita ebbanga nga tulaba nti Reverand yajjanga nga yambadde koola ate batumutadde mu mawulire kyatukwasika akukusa abaana okubajja mu Uganda n'abatwala mu nsi ez'enjawulo kyokka nga tebakwatagana n'oyo mukyala Babula Nancha kwegamba teyali Reverand byaddala yali akyerimbikamu weerimbisi nga mumanyi Reverand oba Reverand bye naye tetwategeera naye ng'ate era nemabega era walingayo Reverand waliwo Reverand omulala awo
bamuyita Lubuga Samuel. Abo bonna bali mu woofiisi kyetaaga nga tetuli ku ssimu nenzijja nenkulaga ku kiki ebitambula kubanga ebimu tulina. Ojja kujja ku ofiisi olina lunaku ki lw'olinawo obudde lw'onoosobola okujja kuba mbeerawo kuba Mande paka Lwakutaano. Owa nnyabo Ku UBC. UBC bakuyita mukyalaani kasita obuuza Queen Mother. Queen Mother kale nnyabo nja kwogeraganira Kale ssebo ojja kumbulira olunaku. nnyabo Naye era nagwe osooka kunkubirako oluusi oyinza onkubira nga ndi mu field. enamba yo Yes ssebo. kale Kale ssebo neeyanza nnyo neeyanza erisebo. Ebyo nno bibadde ebigambo bya Mwami Kibuuka Elias. Mukubidde kuba y'omu ku nnamba gye bampadde. Mmanyi ku be bamu ku bajulizi. Mukyalo ono bwe yatwala okuwa nga bwe yatugambye Human Rights naye ate byenfunye emboozi ate naye ebadde endala. Ate ndowooza nja kumufuna wakirabika bijja kubeera biwanvuko. Ate oba betutandiyagadde biwanvu ennyo. Manyi amazima ebiseera ebisinga galuwaayo naye we gavaayo go gaba gavuddeyo. Kati ebintu bya ddadda naye ate bibino bivuddeyo. Nja kuba tunoonya ku mukyalo gwe boogeddeko tulabe. Tujja kuba nga tugezaako nga bwe tusobola tulabe nga tutuuka ku bantu bano ndowooza babeere nga bafuna obwenkanya. Kirungi nnyo omuntu oba nga akoze ekintu n'asiimibwa mu kaseera akatuufu ate oluusi ne twewala okusajjula ebintu ebirala. Naye era nga bwe ŋŋambye amazima ebiseera ebisinga galuwaayo bulwi naye tegeebulizaayo. Ebintu bali mu kwogerako bya myaka gyadda. Atugambe mulimu n'abalimu abayingira Sanyu Babies Home mu 1970s. Abamu bafudde nga mbadde mujja mubuulira bafudde naye era wakyaliwo abakyalimu abalina wiino omutuufu kuba ekitongole baali nga bakiruddemu. N'oyo gwe mpulidde gwe bagamba yafa ng'afunye enfa etaategeerekeka bwe yali ya butwa gwe bateebereza okuba nti ye yali yaggyayo wiino yasaasaanira mu bakozi abalala. Tetumanyi nabyo tujja kuba nga tubituukako n'okuba nti abakozi abasinga abakadde bonna baali nga bafa okulaba nti babajjamu. Byonna tujja bifuna era nga tufunye abantu abo. Mukyala Nankya ndafuba okulaba nti nfuna ennamba ye era mmutuukeko tuwulire essayidi ye. Essimu endala ze bampaddeko nkyazigezaako nazo tezinnaba kubanga ziyitamu. Kansubire puroguramu eno w'eneeba eggweredde oba nga balaba puroguramu eyasooka oba eno ey'okubiri tujja kubanga tujja kufuna amasimu gaabwe oba eri abo ababamanyi tubasaba mubatugambireko tulabe nga tutereeza ekintu kino. Afuna obwenkanya. Puroguramu yaffe olunaku olwaleero egenda kubanga ekomye wano. Tujja kubanga tudda wiiki ejja tulabe engeri tugenda okuba nga tukwasaganyamu ensonga eno era waweneeba etuuse kuba sigenda givaako paka ng'afunye obwenkanya. Buli ajja ku Save Us otaasa omwoyo tusala amagezi era tutuukiriza ekyo kyennyini ekiba kimuleese n'aba ng'omuntu aweweera ne tulaba abantu nti tebagwa ddalu. Yagambye buli yagendangayo n'asanga omuntu ate gwayagala amuyamba ate ng'amusooka mu maofiisi n'awulira ng'obwongo bumutabuka awulira ebiwuka bimuyingira mu bwongo netujja mulinda agenda butabika tugambe nti kale munnange yagamba. Bwe tugenda okuba nga tutambula era nkusuubiza wiiki ejja tujja kubanga tufunye looya waffe nga tutangaazizaamu era nga ebiwandiiko bigenzeeyo tulabe ate ekinaaba kizzeeko. Nga bwe nabasuubiza puroguramu ezimu tuzikola tuzitoopingamukko ne tulinda kuba mumanyi ebyamateeka tebiggweerawo ne tulinda ekivaayo ate ne tudda ne tubabuulira. Ennaku olwaleero munzikirize nkome wano naye nga nja kuba nkomawo mbabuulire ki ekinaaba kivuddeyo. Tusinkana wiiki ejja olunaku lwaleero mubula nga sinabasiibula bulungi nnyo kubata mwenna abeetaaze bursaries musobola okunnoonyaako. Abaagala okugenda mu universities ez'enjawulo bursaries tuziina, abaagala institute n'abaana ebyemikono zonna nziina nnoonyaako.
tulabe nti abaana basoma era nga nebaza nnyo bannaffe aba Metropolitan International University, Data Mine Technical ne Maclan Institute abeewaayo okulaba nti program ya Save a Soul bagiwa bursaries ezo abaana babeere nga basoma. Munsikirize nsiibulire wano tusekana wiiki ejja olunaku lwe lumu nga sinasiibula nate era abadde ku kamera oyo bamuyita Power yakuwa ekifaananyi eky'omulembe n'oba okuba nti nno olaba abali mu control room eyo tubeerayo ne Michael ne tubeerayo ne Michael erinnya ly'omwana akirivudde mu bwongo tuna Michael Waga ne Eric n'aba technicians abala mwenna mwera bwe gye mulaba gye mukola okulaba nti programu eno ebeerawo nebaza ne producer wange mwebale nnyo mwenna bye mutuusako engalo okulaba nti programu eno ebeerawo tusinkana wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Mbadde omuweereza wa Mashara mu Queen Mother mami w'abalungi obeere bulungi mbaagala nnyo.